وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ab'ebitiibwa basaaze bannange, kyenneekubiriza kyembakubiriza bannange, twagalane nga nnyo, twagalane nga nnyo, twagalanenga. Lwaki? Ekyatugatta kinene, ekyatugatta Busiraamu. Nakino kituufu, nali sikumanyi, wali tomanyi. Ekyatugatta muzikiti, nyumba ya Allah. Betwalinayo mu ddalasa eyaggwa twakkaanya ng'olwaleero lwa bibuuzo. Simanyi ebibuuzo bye muyina, naye ate nga waliwo ekibuuzo kye nazze nakyo. Lwaki? Nakisanze ku mizikiti ebiri gya njawulo, omutima ne guŋŋamba n'ab'oku Siddiiki bakiyina, era ne ŋŋamba nja kukyanukulira ku mizikiti wonna we nsomeseza mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Nja kyanukula na bwino biidhinillah mu misomo egiweranga 10 nga kyokka kyenyanukula. Kati olw'okuba wannalekawo ebibuuzo, waliwo byensuubira, olwalo ngenda kyanukulako katundu katini. Nsaba Allah akkirize tugende okukamaliriza nga buli mwafunya ansa entuufu, ate mu ddalasa eziddako twongere kukkaatiriza nsonga, kubanga bwino kyagamba. Ate bwino tadiba, bwino yakala. Lwaki? Eyabisomesa yafa. Mwafunyeyo nabbi omulala. Nze bwe ndaba abasazi b'ebirivu mutima gwange nnyomba, ninga kati wafunyeyo nabbi omulala. Oli yafa atuganye, kati gwani yakukkiriza? Kisebo gw'osaala nnyo, ate osoma nnyo mawuledi, wafunyeyo nabbi omulala? Ekibuuzo kankikwanjulire, kubanga nkulaba ng'okyetegekedde. Ate oba n'oba oli ku bwangu, nyamba, weeyambe, oyambe ne famire yo, okiwulize wakiri ogende nakyo ng'ekibuuzo kyo kiwulidde, kubanga Allah ow'ekisa ayinza okukusaasira n'ofuna ansa. Oluusi shekhe n'akunnyonnyola n'okusinga nze. Ate kibuuzo kigamba Obusiraamu bulamula butya essola ya mukweyesa. Kambanyumizeemu gye nakijje. Ku Lwokusatu mbeera Nakasero qabla dhuhuri. Kati ku Lwokusatu olwaggwa naye nakamala okusomesa, ntoddemu kaawo, ndi mu bitabu byange, Omusiraamu najja, yali mu ddalasa, nambuuza ku ssola ya mukweyesa. Olw'obukulu bw'ensonga, kubanga essola yejjana, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati as-salah. Basaaze bali Uganda, ate no hadithi bagimanyi nti Allah yawma al-qiyama agenda kusooka kubala ssala. Olese emirimu gyo? Mirimu ki? Mulimu jihadi, mulimu okusiiba, oli hafizu. Emirimu minene gy'olese, niyo Omutonzi yeetaaga ssala ku mmeeza first. Ombaka atuga nti fa in qubilat. Wetegereze, kubanga eno hadithi ina riwayati nyingi. Nkozesa riwaya ya Bazzar. Mu riwaya ya Bazzar ombaka atugamba ki ekiriddirira nga Allah amaze okutunulira essala y'omuddu. Ombaka yatuga nti fa in qubilat, bw'aligimatira qubilat ng'agirisiivinga. Ulira bwino, wasairu amali nga neibada endala. Leeta n'okusiiba kuuko, nga Allah akulisiivinga. Leeta wasaddaka, leeta gwozima omuzikiri gw'egindi, leeta wafiira mu jihadi, leeta emirimu gyo, leeta gyonna, leeta wasairu amali. Ulira akazibu kali bannange, omuddu oba alitunula atya ng'essolayo Allah agigobye. Lwaki? Ombaka yakyatulira ddala
ki ekiridirira ng'agigobye? Omubaka yatugaa nti wa in ruddat, wa in ruddat, gwe kalitanda omutonzi n'atamatira sola ye. Omubaka yatugaa nti ruddat, ng'agigoba. Ani agigobye? Allah. Wasairu amali, ne ibada endala tayagala nga nazo azigoba. Aswa'u nnasi sariqa, aswa'u nnasi sariqa alladhi yasriqu min salatihi. Byetegereze byegamba. Tonkwata ofusaidi, ndi wakati mu kwanukula kibuuzo. Nga tonnakyanukula byendeeta bikwanguyiza okutegeera ansi entuufu ku kibuuzo ekyo, kubanga eri egi. Fe Sheikh gundi yatugamba, nze ngenda kwetabya Mbaka Muhammad. Gwe omanyi buli mwalina amagezi ge, oba olemera ku bya Sheikh bali kuziika naye. Nze ndeeta bya mubaka, ngenda kuleeta Quran, ayat na ahadith. Nkuwe ansa entuufu ku kibuuzo ekyo eri egi. Essola yamukwesa era mulwetya byegambye biwulirize. Nsaba Allah atusobozesezza okubanga mu matu gaffe mugenzeemu bwino, alaga nti essola yejjana. Emirimu gyonna essola yegenda giripootinga. Allah tagimatidde, totawaana kuleeta hijja zo, totawaana. Allah tajja kuzikkiriza. Ate oba ne bw'aba afiira mu ntalo za ddiini, wali olwanira ddiini ya Allah, bambi ne bakuttira mu lutalo lw'e Uhudi. Fe abalabi ku magezi gaffe gano amampi bwe twakiwulira ne tumanya nti Kamadi ejjana agimaze. Lwaki mpozi? Lwaki? Afiidde mu jihaadi. Naye munnange bw'ina alaga, omutonzi bw'atalimatira sola ya Kamadi, ne jihaadi tagenda gimatira. Ne bw'ozimba omuzikiti ogusinga ogwa Gaddafi, okutuuka mu maaso ga Allah, Allah ayagala kusooka kulaba sola. Bw'ali gimatira nga ibada zonna zimatira nga kuwejjana, bw'ali gigoba byonna bigobye. Fe abatazuuka twabaki, abatazuukuka twabaki nga bwina alikkiriya mu byena akagamba. Mu ngeri y'okuteekateeka ekkubo bye ŋŋenda okuyisaamu ansi eno, obiwulidde. Nakino nakigambye bannange, twagalanenga nnyo. Nabadde nnyina kyentegeeza, kati nga bano abalikodinga nze banne mbasanyukira nnyo. Lwaki? Agenda bisaasaanya, aripootinga eri n'eri, ate nga aripootinga exact nga bwe ngenda byogera. Musiraamu ali ewa ntaliiwo, taatawo wali wano, aliridda wali ggulu. Kisoboka nga musazi wa birevu mu kweyesa, ate asaala nnyo okutuuka mu kabbuli ng'abitegeera mu kabbuli nga Allah tamatira naaka sola ya mu kweyesa, wadde musazi w'ebirevu. Olaba bw'okamusindikira, olaba taatawo bw'atereza engoye ze nga tannafa. Twagalane bannange, tobeera wattima. Teri sheekhe wallahi mu nsi yonna, wallahi taliyo sheekhe, teri sheekhe mu nsi yonna. Mu bali abaatukulembera n'abaliwo n'abalijja, yasaagira mu topiki ya kusala birevu nakweyesa ngoye. Nkulaba nga bikutawaanya kubanga oyagala kugamba kati Sheikh dash dash ng'abisala. Kati kankuwulizeeko ku bamanyi. Ono Doktor amannya ge ye Salih ibn Abdullah al-Fawzani. Kiki omumanyiiko akyali mulamu, y'omu ku bamanyi abanene baddakatira abateerya ntama, abawa bwina ekitiibwa, be tukyalina akyali mulamu Saudi Arabia.
Byakye byembigamba oli wadde mukubira akasimu mubuze kusala ya mukweyesa olabe nga nafuutanira mu bwino alikiri ate oyita eno bbali teoli bwino gwosobola kusomesa basiraamu ne bategeera kituufu kusala ya mukweyesa oli sheekha wettima bwino omubikiridde bwino omutuddeko tofe olwokuba mukweyesa bakizola nga bagagga tobasomesa bituufu. الإسبال لا يجوز حرام كبيرة من كبائر الذنوب ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسبال لا يجوز. أني يو قبل دكتور فوزان kambi kuvunulie mwalabe batugende maso n'okweyesa batugendeze ku ngoye zaffe tutandike okusala ebiriyo bannange ekikulu si bungi bwa swala. حرام كبيرة من كبائر الذنوب كان أسفل الكعبين فهو في النار. الإسبال لا يجوز. okweyesa tekikkirizibwa حرام kiri haramu كبائر الذنوب era limu ku mazambi amanene. أسفل الكعبين فهو في النار. buli akweyesa wa muliro nga musajja الرسول صلى الله عليه وسلم. ng'omubaka bwe yagamba. baseka omugaso we bakola totuulira mazima ojja kufa Allah akuvunaane. bwina alikkirira lwaki tomusomesa byebyo bya Dr. Fawzani yoyo kyenkakasa erinnya sipya nagambye kansooke bawulize ku bigambo by'abamanyi ate mukwanikula ekibuuzo kino nkyaleeta abamanyi nga bonna ekigambo kyabwe kiri eki. mbamanyi be Uganda nigo omanyi wallahi nja kuleeta ne Sheikh Abdul Karim Sentamu Allah yabimpa mbiyina nga naye alaga nti sola yamukweyesa eba ntuufu naye Allah tagikkiriza. nsaba Allah asaasire omuddu oyo wallahi yatugasa. simayiga oba omutegeera singa teyeefungiza kusomesa mazima nange simanyi singa ondabako wano singa ffenna tusala birevu byaffe tusoma mawoledi tuli mu bayibuli mu njiri naye oli omuddu omutegeera otya ebbanga lyawangala ku nsi ettone eryo bannange yatugasa. bwino nga musomesanga bwe yakula abamuwalana ne bawalana naye nga ye alemerako bye baseka bwe bakola. tosomesa bantu bye baagala si bye bagabejjana. omumanyi omu yatuwa kaida yatugamba nti man arifa nnasa staraha. teri sheekha ayinza tugasa okujjawo nga ategedde omuntu kyeki. ya ayuha nnaasu antum lfuqarau ila llah. musula gye beeta fatir Allah yatusomesa omuntu yatugamba nti abantu baavu. baseka ki ekyebalemeza mu bidaati lwaki basala ebirivu bamasheekhe lwaki bakweyesa. shaitaani yabalimba nti bannabida abagagga. Allah yatugamba nti banaku antumul fuqara. sheekhe omugezi obugagga bunonyeza eri Allah. Allah ye mugagga. ebya Fawzani obiwulidde lwaki mbikuleetedde era ndabanga ayagala okulowooza nti nga tebirina kakwate na mu nsomo gwa leero ensola yamukwesera mu lwetya Allah tagikkiriza. kakati ebya Fawzani ogenda obirowooza okujja okola nga bikwatagana. lwaki kyebasooka otukweka era ndaba wallahi mbasaze olwaki wulidde leero nti okwesa zambi ddene bakitukweka bamanyi bakijjayo nga bakozesa bwino. era abasaze ba leero bamanyi amazambi amanene aga kunywa mwenge na kulya mbizi. mpoze baseke engeri gye basomesa ennyo ku riba kati bagattako ne riba. banaye gano mazambi manene. okulya embizi zambi ddene. omusaze ng'asaala nnyo atalya nnyo embizi oyo simulabangako tunywererawo tekikolanga.
okunywa omwenge zambi ddene. Era omu ku ahadith ze tugenda okukozesa nti Allah eziraga nti Allah takkiriza swala ya mukwesa mwe muli hadith eno okumanya ddene. Omubaka yatugamba nti man shariba alkhamra, omuntu bw'anywa ku mwenge, la tuqbalu salatuhu, eswala ze Allah tazikkiriza 40 layla, okumala ebiro 40. Obadde ogunywa kubanga mpulira nti bagubbirira naddala abagagga. Omusaze imaani ebeera waggulu ku mwenge nga mwavu, ne bw'afuna ku ssente n'avuga ku mmotoka ennene n'atambula ku ŋŋendo, ogenda okuli ali London ali Zaire, mbu babbirira omwenge. Kati ogenda kusaala otya? Man shariba alkhamra, omuddu n'amala anywa ku mwenge, la tuqbalu salatu, eswala ze Allah tazikkiriza 40 layla, okumala ebiro 40. Eswala y'omukwesa era mulwetya? Bye naakoogera sinava ku layini, wabula ndi mu kuggulawo makubo anseetegerekeke bulungi. Ebya Fawzani obiwulidde, kambikuddiremu kubanze byankoledde olunaku. لا يجوز حرام كبيرة من كبائر الذنوب ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Towakana obiwulidde? Ani oyo? Doktor. Abuzaabuza bayitiraawo. Ani yasomesezza? Sani Kaluma yasomerawo oyo? Nze ndi doktor. Nedda ekikulu si kusomera gindi, ekikulu wabitegeera. Abdullah ibn Ubay ibn Salul omumanyiko ki? Ye mukulu w'abannanfuusi. Yasomerawa? Yasomera Madina. Wasomera gindi si kyekikulu, ne sheekhe tewabitegeera bw'oba osala ebirevu. Sina kye nnejjusa mbye njogera, nsaba Allah mpemu obulungi. Sheekhe tewabitegeera bw'oba okyayambala nga bakazi, wagana okkendeeza ku ngoye zo. Si wakana nti wasoma naye tiwabitegeera. Kubanga mu hadithi omubaka yatugamba nti rubba hamili fiqhi laysa bifaqih, sekayinza okusoma n'asoma nnyo nnyo nga tabitegeeramu n'aka. Nga gye yakoma okusoma ebingi, gye byakoma omubuzaabuza, wulira ababitegeera. Dr. Fawzan era neeweredde okutegeeza abasiraamu b'e Uganda oluvannyuma lw'okulira ku bigambo ebyabadakaatira abayivu abanene abaategeera obusiraamu buno, ababwina ekitiibwa. Neŋŋamba era nja bagamba, simanyi oba wategedde okugamba nti akyaliyo mulamu. Nabadde ntegeeza osobola okwogerako naye. Kisoboka nga ne mwaka guno ogenda kukola hijja, abakutwala bagambe njagala kwogerako ne Dr. Fawzan. Bw'omutuukirira nnyamba, oyambe bannayuganda bonna ababuzaabuzibwa, omubuuze ku nsonga nnya. Mubuuze ku swala ya mukweyesa, naddala ng'osala ebirevu mutuukire omugambe ya Doktor, nze ondaba erinnya siraamu ne feesi yange ogiraba efaanaganaga y'abapita, ate engoye zange toziraba ziringa gomesi, naye swala yange era mulwetya. Byanakuddamu obirikodinga n'obituleetera, olabe nga anaabuzaabuza anti okweyesa kirala nesala kirala. Okufuutaana kuli wano ggwe oyagala kusomesa mubaka, oyagala tuga nti okunywa omwenge kirala nesala kirala. Yo mbaka alaga nti bikwatagana. Yatugamba nti fa inna Allaha, mazima Allah la yaqbalu, tarisivinga, Allah takkiriza salata rajul, esala y'omusajja musbil akweyesa. Oyagala kutegeera ddiini n'okusinga Nabbi Muhammadi. Sebo osomesa nnyo wasomera gindi, era emisomo gyo ginyuma, emikwano yina mingi naye banaakuziika nagyo. Nsaba Allah ntaasa okuwutta bwe ntyo
bwino gwoba osomesa tolina kyojja kusalwa. Essala yamukwesera mu lwetya ekibuzo kinene. Lwaki kikwata ku ssala? Ate essala yejjana tokifuutaaniramu. Bw'oba tomanyi sirika bagambe simanyi bakubire ku seeka omulala abawe anse neebagasa. Ombuuzanga ebibuuzo bina sijja kubeerayo ate osobola naye okwogera naye ku ssimu. Abakuguma masimu gano asobola okukulaga engeri gy'oyogera naye ng'oli wane waffe. Yamba bannayuganda omubuuze ku Bazikiri Kalenge. Bimeka ebyo? Mubuuze ne ku Bayiri. Dawa y'enjiri gwe mbuuze eyamuleeta mu Busiraamu. Buli bida eyongera kugaziwa. Lwaki baseka bangi abagiwagira bali kuzika nabo? Eddiini yaffe teriko bwine erungamya bintu ebyo. Okolera mbi oyagala. Musiraamu musaaze musomi wa Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'ani. Qur'ani tekumala. Se musomi wa Bayibuli ya hafizi wa Bayibuli ku mulembe guno. Bwakubira kusheka akasimu n'abuzaabuza anti kubira ku bamanyi abanene, kubira ku Dr. Fauzan. Mubuze ku dawa y'enjiri. Byana kudambi recording obindetere. Olenga oli wakaweta. Nafuna akakisa nimpulya ku bigambo bye wallahi nga yogera ku gantu ago. Yagakuba olukuba. Sheikh Habib Marjan Allah musasir Allah yamugezesa ina wali. Nsaba Allah mugumye. Niyabina ku simu ye. Yakuba agantu ako. Lwaki ye munnabwino bambuuza ekibuuzo akyanukula na bwino. Saudi Arabia ngenda kulagira babiri owokubiri bamwita Abdurrahman ibn Saad al-Shathri. Mubuze kusala ebirevu muze kusala yamukwesa mukubire akyaliyo mulamu mubuze ku dawa z'enjiri mubuze ku Zikiri Kalenge mubuze ku Madagambogo olabe. Tobuzaabuza abaddu n'eddiini ina security wanyi katali embadde simmanya ate jangu alirida akyali mulamu jangu wano ono Sheikh Aus bamuyita Dr. Khalid ibn Mushayqahi musomesa ku University Qasim wali mulamu yakola sharuhu y'ekitabo bakiyita Tayyibu Zahara sharuhu Nawaqidul Islami kyali mulamu. Nsiki Saudi Arabia kati Saudi mbadde ngenda balagira babiri kati batongeddeko okusatu. Kati ngenda kutwala mu nsi eri wano kumpi wano Misiri oyinza kulinnya ka boda iri mu bannange yakunoonya. Eno eddiini yaffe eyimiridde ku ilimu. Muhammad ibn Sirin kyova olaba yatugana okusoma ku buli seeka. Nze nsaba Allah yakimpa nze soma ku buli seeka. Seeka asala ebirivu nga kusomako ntya. Seeka omuyiri seeka omuzikiri Kalenge yatugana nti inna hadha al-ilma din. Eddiini yo gyegendereze togisoma ku buli omu. Ombaka yatugamba nti waduatun ala abwabi jahannam. Eriyo bamaseeka nga bakowola abantu batwala mu muliro ate gwe tojja kitegeera. Ombaka yatugamba nti man ajabahum buli ali bamatira kadhafuhum fiha nga bamusuulayo. Neeraliikirira okulowooza nti ndi offside ndi mukwanukula kibuuzo. Essala eyamukweseera mu lwetya ate mba maseeka nnonyeeyo ki? Anti ebizibu byonna biva ku bamaseeka. Omukyalo omu yabuuza Abubakari wulira yamugamba nti ma baqauna ala hatha al-amri sahih. Omubaka oluvannyuma lw'okufa tunaamala bbanga ki nga tukyali ku Busiraamu origino? Busiraamu origino obutali mu kusoma mawuledi, obutali mu kusala birevu, obutali mu kweyesa ngoye nga bakazi.
nga bakazi bwe bakweyesa ez'abasajja nga ziri waggulu wa bukongobule. Obusiraamu oligino tunamalamu bbanga ki? Obutalimu daawa za njiri, obutalimu zikiri kalenga, obutalimu madda ga mbogo. Tunamalako bbanga ki? Wuli Abubakar bye yamugamba bigabo bya buvunaanyizibwa. Imamu al-Bukhari yabifulumya fi sahihihi, yamugamba nti mastaqamat lakum a'immatukum, mastaqamat lakum a'immatukum. Kasita bamaseeka bammwe banabeera ku busiraamu origino, automatically namwe mujja kubeera. Era nze nasaba abaseeka b'e Uganda batuweeyo omwaka ogu gumu gwokka nga teri museeka asalabirivu. Olabe ekinabeera ku Sidiiki wano, nga buli seeka avaayo ng'effeesi ensiraamu, buli seeka avaayo ng'engoye ensiraamu. Olabe bajja kunonya omusiraamu asala ebirivu, bakusimbirawo akakadde ka dola kakoleme, ogame kanyambukeko ekibuli nga teri. Buli gola bafeesi ensiraamu, engoye ensiraamu. Lwaki mpozi baseeka baterezezza? Mastaqamat lakum a'immatukum. Batuweeyo mwaka gumu nga tewali, nga mawulidi tebagenda ku mawulidi. Ebirango biyite ku radio Paalo, mawulidi y'e Masaka. Hasani Kaluma ye mugenyi omukulu, ne Hasani Kaluma zeeyo ekiranga ganti nze ne musiraamu. Agantu ago mbaka yagagana sijja kujja. Mawulidi enebeera yeyo. Sekagondi ye mugenyi omukulu naye azeeyo ekirango ku Paalo. Agenti omuliro gwa Allah ngutya. Nze ndiseko obusiraamu nabusoma, sinza kwetantala bid'a nga ndaba. Omuliro gwa Allah ngutya. Mawulidi ng'ekomaawo. Buli we balumba kakikya bambi abasaza ababulijjo nga balooza gyekiri, bagenda kutegeera mu kabuli nga tekiriyo. Nsaba Allah akkiriza mu ddalasa ya leero nenkulaga ku bamanyi ab'omugaso ab'e Uganda. Siina budde buboogera naye nga nabo tubayina, nga bwino gwasomesezaako, tafayo ku binyuma na bitanyuma. Mbadde ga mu nsi y'e Misiri wano, eriyo omwana w'omukyala, nsaba Allah mwagale, kale kagambe toyinza kuwuliriza ku misomo gye ne bwe guba ogu n'otamwagala. Banne omuddu alina irimu, Allah agaba ilimu ate omuddu asomesa. Ani oyo? Ngamba Zaharani Talba, Doktor Zaharani Talba, mukubireko ombuzi ku da'awa y'enjiri. Nafuna ku musomo gwe nga abikuba olukuba ate nga abikuba na bujulizi. Siganya abawagizi muyina bangi naye ebifu bijja bookesa omuliro. Qur'ani etumala gwe gyobanga osoma ng'ofunya akadde tosoma Bebulaniya, tosoma nga bikola by'abatume sima baloya abafalisiti ku mulembe guno gwa Nabi Muhammadi. Qur'ani tekumala, Qur'ani ekitiibwa tekumala. Ofuna bakadde akusoma Bebulaniya ku mulembe guno. Kambawe ku bigawo by'omumanyirwa kuba yafa. Ani ono? Ibn Mas'udi yatugamba nti inna hadhihi alquluba aw'iya fashghiluha bilquran wala tushghiluha bighayriha wala tushghiluha bighayri. Dokuba sigenda bivunula nzizeyo ku mulamwa esala yamukwesera mulwetya okusinzira ku budde. Ate nga nsubira ebibuuzo byammwe olwaleero, ate fembi engeri gye tuba nakibuga obudde butono. Olina obudde butini, nange nyina butini. Neŋŋamba ekibuuzo kya sola yamukwesa olwaleero kankiveeko nga nkuwa misingi gino. Bw'onoogirowoozaako ojja kufuna ansi entuufu. Ansi entuufu eri emu. Yeesula mu matuugo. Bwe weetegereza bwino nga gwe naakakuwa. Bwina ayogera ku kirevu omumanyi mpaka atugamba nti khaliful mushirikin, mwawukane ku bashiriki, waffiru luha, byebirevu mubireke, wa ahfu shawariba, mukendeze ku masulubu. Nekitegeeza nti ekintu abantu kye banyooma omubaka yakizitoya, obisala obafaanagana, baani bapita, tokyagala toddayo bisala, onyikira nkufiira enosala ebirevu. Omubaka teyagamba nkufiira, ate tebamuwabula, yagamba kirevu. Nkole ntya? Toddayo bisala, obisala bafaanagana. Kati ogenda kusaala otya? Ngenda kuwa omusingi gumu
nga bwe nkakasa nti toguwulirangako ngenda kuwa ekigambo naye nga nkakasa tokiwulirangako misomo egijja nja kujja nkikkaatirizeewo nabwino ekigambo ekyo nti nabwino nkiddiŋŋana nnyo nga kyentegeeza nti awakana naye ajjena tatubulya gye yasomera tebitugasa wabula leeta bwino bwino alina kyalaga sijja kwetondera ndi nsonyi okulumiza nti tokimanyi wabula tuwangalira mu nsi emu manyi tokiwulirangako kati kyeŋŋenda okukuwa kikuyambeko okutegeera essala ya mukwesa era mu lwetya bw'ona okitegeera kijja kuyambako okutegeera hijja ya mukwesa era mu lwetya kubanga kisoboka nga wakakola hijja 16 naye nga zonna ozikweyesezaamu osaliramu ebirevu kakati hijja yo Allah yagira mulatya okusinzira ku minzaani gye ŋŋenda okukuwa leero nabwino wakasiba ebisibo bimeka 16 kisoboka nga tolinayo neki kyotasaliramu birevu olinda jjana Allah wekisa siiba nnyo tosala nnyo ebirevu sewasiba ne mani lolwokuna ate asoma mawoledi ye munaka kiki omusiibi abasiibi abaddala abalaba wabula ye abigatta wamu akola Allah byayagala nakola ne bya shaitaani ate byonna nga munyiikivu sala ebirevu buli lunaku buli wiiki ate agapale galinga gomesi ate ramadani agisiiba n'agimalako ne sitati n'ennaku enjeru eddiini ey'okusaatuukiramu mwagisomera wammwe eddiini yaffe teyeetagisa kwegenderezaamu wadde kusaatuuka busaatuusi tekirina mateeka gatufuga omusingi gwe ŋŋenda okukuwa kanyongera okukakasa nti weetegese munnange waliwo bwinaalaga nti ekyesobola okuba nga ntuufu kirala n'ekyokuba nti Allah agikkiriza nakyo simanyi mpulira si byebimu wallahi ndayira Allah si byebimu kikyentegeeza gambye kukitangaaza na bwino mu misomo egijja wawula kitangazaamu akatini kisoboka okusaala eswala nga ntuufu simanyi mpulira Allah n'abaako kyeyeekwasa n'atagikkiriza naye nga yo siwulira yo nga ntuufu bwombuuza nti ng'essala yaani nga nkugamba nti ng'essala y'omutamiivu okusinziira ku bwino essala y'omutamiivu ntuufu wabula siwulira Allah okusinziira ku bwino va ku ntegeerayo wallahi eba ntuufu naye Allah tagikkiriza okumala ebbanga lya 240 okumanya Allah yatama omwenge kisoboka nga essala ntuufu naye nga Allah tagikkiriza wallahi byakyalayidde anti bwino temuwulirangako tuli wakati mu kutugeta nga gyobera tewali bwino bw'osoma hadithi gweyigamu ki man shariba alhamra omuntu bw'anywa ku mwenge la tuqbalu salatuhu omubaka yegendereza nga byasomesa tatugambako nti nfu kubanga bw'ogamba nti nfu obanga agamba tomugamba ddemu ani gw'ogamba okuddamu n'ebigere tebinywera ku ttaka kati addemu ki swala gimaze swala yentuufu etaabu eririddawa Allah tagimatira tagikkiriza inna Allaha tayyibun Allah mulungi la yaqbalu talirede kurisiivinga illa tayyiba arisiivinga birungi tarisiivinga kakicha Allah tarisiivinga ibada nsaatuukiremu ng'eyaani ng'ey'omunywi w'omwenge kisoboka nga essala ntuufu naye nga Allah tagikkiriza nkugambye owulidde ekipya naye nga kituufu lwaki alumiriza nti bwino kyalaga mukanyomerako bwe naakatuukamu nja kusomba ahadithi nyingi ng'omubaka alaga nti essala yo Allah tagikkiriza ate nga ntuufu mu ddalasa ero kansembeyo hadithi eno Imam Muslim yagifulumya omubaka yatugamba wulira yagamba nti idha abaqala abidu
la tuqbalu salatuhu hatta yarji idha abaqa al-abdu. Kati nkuvunuliramu omuddu n'amala atoloka okuva ewa mukama we, la tuqbalu salatuhu, esala ya Allah tajikkiriza hatta yarji, paka ngazeeyo. Hadithi eyo giramu ki? Allah yansasira nenga ku bigambo ebyomumanyi ayitibwa Ibn Salih mu kitabo ekiyitibwa Haqiqatul Iman, yegerate ku hadithi eyo. Wuli ebigambo bino nagambe tubiwulirangako naye nga bye bituufu. Nyiigira abaseeka ababitukweka. Kale mbuuzamu ani yakiwulirako nti esala ntuufu kisooka okanga esala ntuufu nga Allah tagikkiriza, ani yakiwulirako? Tokiraba? Kati hadithi eno gye nsembyayo gye mmalirako ddala ya leero. Bwina alaga nti esala yamukwesa eba ntuufu naye Allah tagikkiriza, sinamumalayo, ntandiseeko butandisi, wabula mmala na hadithi eno. Ibn Salih mu kitabo ekiyitibwa Haqiqatul Iman yegerate ku hadithi eno. Wulira yatugamba, ulya bwe yagamba nti salatul abiqi sahiha, esala y'omuddu atolese wa mukama we eba ntuufu, ghairu maqbula, naye Allah tagikkiriza. Nsaba Allah akkirize tuddiŋŋanemu olulala ku mulamu gwe gumu, nyongere okulaga bwino kubanga eno aya sigikonyeeko ate nga yesooka ku mwanjo. Essula bagita Maida aya 27 okugyogerako, kati obudde tebunzikiriza. Wabula kino kinsiibwa kyo kankyogere kitya byowulidde ku swala yamukweyesa bye biri ku hijja ya solira bitya mpozi hijja yamukweyesa eba ntuufu naye Allah tagikkiriza. Ate nga ntuufu nja kwongera okutangazaawo, totyawo, nja kuleeta bwino ng'atangazaawo. Era bye biri ku kisiibo kyamukweyesa, ekisiibo kyamukweyesa, ekisiibo ky'omusazi w'ebirevu, ekisiibo ky'omusomi w'amawoledi, ekisiibo ky'omuyiri, ekisiibo ky'omuzikiri kalenge, ekisiibo kya munnabidaa yenna, kiba kituufu. Wabula Allah takikkiriza. Bijja bitya? Tujja bigattulula. Obudde obusigaddeyo mbuuza mmwe muyinayo ekibuuzo? Essebo kwata kyomuzira tuyina bumu namuseka onaabuuza nti akoze atya kuba yasiramukira mu njiri addemu atoola eshahada kizerero kyaluli musomo kyaluli nakikusindikira inshallah. Kati wankubira kati ekale barakallahu fikum. Ekibuzo tukiwulidde ffenna, kati olw'obunene bwakyo mbadde mbasaba ebirala mbireke twanukule eki kyokka tugende insha Allah. Awo mubuuza abuuza nti akoze atya, akoze atya okutoola, yabuuza nti yasiramukira mu njiri addemu okutoola shahada. Kati mwekiwulidde bannange, kati kyetwanukula kati kale barakallahu fikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Okwanukula ekibuuzo ekyo osembezanga aya zino meka
imamu ahmada yatugamba ti nadhartu fi lmushafi, nze bwe natunulya mu quran fawajadtu taata rasul, nalabanga allah tugamba okugondera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'a mu aya 33 zezirwa ngenda kugirayo emu. Essura bagita ahzab aya 21. nanyini nsi yatugamba laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. متى غوبيرا النبي محمد بالنبي مكرم بكوبي كن النبي محمد كاستومانتي وجا كسينكنا الله كاستومانتي ولي قيامة آية ودي kati aya eyo ngikozesa ntya okwanukula ekibuuzo ekyo kirowooze kojja kitegeera nasiramukira ku njiri kati nziremu ntole shahada kyetwanukula kati eyo aya etegeeza ki okuzza ku kibuuzo teri ibaada allah gyalabawo okujjako ng'erimu ebirungo bibiri. Nsaba allah tufune entegeera eno etya tekiri nti ebintu abantu babiraba ne allah bwa nedda ebintu bingi nga abantu babiraba bulala suulira nga ne allah abiraba bulala. Singa osomako mu ssuula gye bayita nuuru omutonzi alina ensonga gyali ayogerako naga nti watahsabunahu hayina mumulaba nga kantu katini wahuwa inda allahi azim, ate wa allah nga gunene. kikyolabawaawo abantu endaba yaabwe eyawukanira ddala kuya. kati ibaada yonna allah girabawo akuweemu empeera ayagala girabamu ebirungo ebi. ekisooka bakiyita ikhilas, kyekyekyo kubanga okoze lillah ng'okoze ku lwa allah. era kyova olaba fe ababasomesa abawalimu bammwe nti era kigamba abasiraamu bwe muwuliranga mutwagala mutusabireko allah tuwe ikhilas, kubanga bwe bulamu allah tafayo wasomesa emisomo emeka somesa n'obulago ne bukusaakaala. kati nasomesezza dda kati ndi mukusomesa ate nyina gyengenda ngenda bweyogerere era nyinayo ddalasa nenkya bwerutyo naluli emisomo bemeka. ekikulu si bungi wabula ebirungo bimeka. ekisooka ikhilas. ekyokubiri bakiyita almutabaa. kyeki wali kalimanywera almutabaa. buli musazi omusazi w'ebireve ekirungo ekyo takiina. buli munnabidaa yabulwa ekirungo kye bayita mutabaa. buli musomi wa bayibuli talina mutabaa. mutabaa kyeki kugoberera mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam. ekibuuzo kyenyanukula kubanga simayo banaawe okitegedde. sigamba nti abuuza kufuna ansa nti kati nkole ntya, wabula ayagala kakasa nti ddaawo y'enjiri ntuufu kubanga ye yasiramukiraku. nze nasiramukira ku njiri kakati nkole ntya nziremu ntole shahada. ebyo byabuuza ansa sijayagala, wabula ayagala kakasa kuleeta bujulizi. era waliwo baseka babimutuma mugende mubuuze bwe muti akakasaawo daawa ya ekyo ekibuuzo ekyo. era kyova olaba nkyandukidde empita eno naye ngenda mutuukako akola atya. kale gwe mba nsooka. omuddu yenna nga yasiramuka ebyaddala
ompulira ekyo ne kyenjogedde ffe tukiinako busobozi tewali oligamba tosiramuse bya ddala wabula kasita asiramu katukkiriza nti wabula Allah ye akimanyi. Allah waba yakulaba nga wasiramuka ebyaddala nga byaddala nga kyava ku ntobo ya mutima yigo nosiramuka obusiramu bwo tebuyina njawulo butuufu nnyo nga Allah tafuddeyo yitidde mu kkubo ki osiramukidde ku ki azi nasiramukira ku mwenge byajja bitya anti nali ngunywa nagenda okulaba nkoze nnyo nempulira abaseka nga basomesa bannange ningira nagenda okulaba kutandisa okuntuga nensiramuka ninga ekyansiramula mwenge mbuuza asiramudde kkubo tuufu asiramukidde kkubo tuufu obusiramu bwe tubulamule butya obusiramu bwe butuufu nnyo era kisoboka natusinga imaani ffenna naye nga asiramukira ku mwenge wasiramukira mu kkubo ki buuza ku balina emyaka emikulu wano ewaffe bajja kugamba abasiraamu tiseeko oyo mulaba yasiramukira ku mawuledi naye ng'omukolo gwe bayita mawuledi ekikolwa ekyo kibi nnyo n'okusinga okulya embizi mbuuza yasiramukira ku kkubo ddungi kati obusiraamu bwe tebulina mutawaana yasiramuka bya ddala yiyi talina mutawaana gwonna busiraamu bwe butuufu nnyo teri ayinza bukubamu kituli okugira nga eddiini ntagitegeera wasiramukira ku ki nabano bangi nnyo basiramukira mu bwenzi butya omwana bamuyita Jaliya for example yamatira Reverend gwe bayita James yamatirako ekireverand nga yine sente ate Kadija yamugamba nti bwokkiriza n'enkuwasa nja kusiramuka kisoboka Reverand n'akituukiriza ekkubo Reverand lye yayitamu okusiramuka wallahi fu nnyo wabula obusiraamu bwe siwulira butuufu nnyo omusango guli kwani guliko Khadija ono eyakola atya eyakola da'wa ng'ayitira mu bwenzi Allah si mwavu amakuba agatekola da'wa yagateekawo toteekawo gakubokubo gwe goyagala era buli seeka awagira enjiri olw'okuba basiramuka alinga ategeeza n'abakyala bagende mu maaso n'omulimu ogwo kubanga nabo bagukola bambi tandika mpolampola okakananga Maguleti okukakananga Josephina nga Joseph asiramusi asiramukidde mu kkubo ki kkubo lya bwenzi eri gyayise wafu wakyamu Allah yatugaanayo naye ye kasitajja bwati nga obusiramu bwe bwaddala tetusobola kulaba nti bwaddala wabule kasita atula shahada ffe ntumanya nga tumwaniriza era abamuganda waffe tetumuboola otusanga tulya ku lusiniya lumu naye nga ekkubo lyasiramukiramu kyamu yasiramukira ku njiri yasiramukira ku mawuledi yasiramukira mu bwenzi oyo nze muvuddeko busiramu bwe bulamula butya nziremu nkola shahada nga wulira nyini bategeeza ebyo kati enjiri oba nkyamu kati nze nasiramukira ku njiri ne gundi omumanyi ow'egindi ne shekhe gundi omumanyi oyo shekhe yasiramukira ku njiri kati obusiraamu bwaffe kati ffe tuli bakafiri busiraamu tubuveemu nedda muli basiraamu nnyo wallahi oyinza notusinga obusiraamu ffenna mu Uganda nga wasiramukira mu kunjiri wasiramukira mu bwenzi naye ekkubo lyawayitamu wallahi Allah avunaana abaali kuyisaamu kubanga mu bintu Allah byeyamala byaggwa dda ab'okusiramuka mu lisiti ya Allah gye bali n'ab'okufa nga bakaafu nabo siwulira oba omusomedde Bayibuli oba tomusomedde wallahi nga Allah yamuwandiikako tejja kusiramuka ateekwa tayinza kufa nga mukaafu mbulwokuba tomusomedde ku Bebulaniya gwofuga emitima gy'abantu eno Quran mu sura eyitibwa Qasas Allah yatugamba nti innaka la tahdi man ahbabta sigwa olungamya b'oyagala abayiri kye batamanyi walakinna Allaha yahdi man yasha ogw'okulungamya gwa Allah
gye nabadde ntandikidde kukulaga nti enjiri eramulwa etya, nga njagala kulaga nti abakola omulimu ogwo tebagukopa ku nabbi Muhammad. Ate Allah yatulagira byetukola tubikopeku. siwulira gamba ku nabbi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. ngenda kulaga aya 2 nga ziraga omubaka yakolanga ta daawa, era omala okulaba omubaka yakola atya daawa teweebuuza nti ate basahaba bakola batya daawa. aya esooka ogimanyi eri mu sura gye bayita bayina. esura gye bayita bayina yatandika bweti, lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikin munfakkina hatta ta'tiyahum albayina. abakaafu tebaalekayo kubanga baawukamuyawukamu. bakaafu kikaaki? Allah yatugamba nti min ahli alkitabi, bannannyini kitabo, walmushirikin, n'abasamize baamala ebbanga nga baawukamuyawukamu, hatta okutuusa ta'tiyahum albayina, lwe bajjirwa obunyonyofu. aya idako egamba etya? kati aya eyo yeyanukula bakola batya daawa. aya eddako yeyanukula omukaafu ngakkiriza mu bayibuli, oba omukaafu nga musamize ayagala ejjana nga ayagala omukolako daawa, amukoleko atya daawa? Allah yatugamba nti rasulun min Allah. baali bali awo omubaka n'abajjira ng'avawa mubaka ki oyo? gamba nabbi Muhammad. bwe yabatuukamu n'akola atya? Allah yatugamba nti yatlu suhufan mutahhara, n'abasomera Qur'an. daawa bagikola batya? nakusoma Qur'an. bakibokoola min ahli alkitabi, bayina ekitabo bayibuli, oba basamize. yo mbaka kyeyakolanga nga bakolako daawa min ahli alkitabi, oba basamize, oba tebayina ddiini. Allah yatugamba nti yatlu suhufan mutahhara, nga basomera Qur'an ekitiibwa. Lwaki? fiha kutubun qayyima. nkugambye aya 2 eyokubiri gyendeeta. sura kyeno eyitibwa Ra'd. aya akumeka? aya 30. wulira Qur'an. kadhalika arsalnaka fi umma, nasalawo nkusindike mu bantu obakolemu daawa. qad khalat min qabliha umam, si be basoose, bifo waaliyo ebibinja ebirala. waaliyo abayahudi nga balina kitabo ki? gamba Tawra. waaliyo abanasara nga balina kitabo ki? siwulira? ate ebitabo ebyo byaliwo mbaka bisangawo. singa byali bikola daawa, ombaka kyeyalikoza wakaafu nga basomera mu Qur'ani wali tebabitegera nga bagenda kuwali mu Bebulani yawo mu Bakolinso. wallahi ombaka nabbi waffe wallahi teyakikolako wadde olunaku olwo. olwoseka gwe nabigamba omaye waliwo okwanukula nga olwa tena omutandikira noga okwanukula oyo wagende bakamutulo. omaye bwe yagamba yanga nti ati omubaka yali tamanyi kusoma biwandiiko. lwokuba nyina bye nagattagatta nga sirina budde bwe, naye nali njagala mwanukula mugambe nti Qur'ani yali agisoma. omubaka kituufu yali tasoma biwandiiko, naye yali asoma Qur'ani. Qur'ani yali agisoma. ani yagimusomesa? kati yamusomesa Qur'ani, yali mwate omusomesa Bayibuli. abaire nga akola daawa bulungi nga bwe mulowooza. asomako mu Qur'ani eno, alaba tebabitegeera, ng'asimbula wano mu Bebulaniya wano bikola by'abatume nga byonna abirina. era oli omusiraamu nali njogera ko naye ennaku ezo ku nsonga y'enjiri. n'abako Sekagu yajuliza, naye namuwulira dda. nanga singa enjiri yali ekkirizibwa Sekagundi
amanya saga kwatangwa ali Kenya eyo lwaki mbwe yagamba byombi abiina Kurani wano ate Bible ne mugamba nayo bifu wallahi singa byali bituufu ombaka yalesoso kikola singa byali gyebiri twaluddeyo basahaba nga bakola agantu ago nti sahaba gundi yakola olukuŋŋaanaawo nga nasomera abakafu Kurani nga basomera ne bikola y'abatume teri sahaba wallahi teri sahaba nogu yakola ku gantu ago kankuvunlyemu aya eno olabe kubanga sina magezi ga muntu gensobola kukaka naye kabuli etulinze kyenkanyi bwina alikiriya kadhalika arsalnaka fi umma nkusindise mu bantu qad khalat min qabliha waliwo abaaliwo before them bwabatuuka mwakola atya abasomere Bayibuli oba abasomere Tawurati abasomere Injiri oba abasomere Zaburi nanyini nsi yamugamba litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka basomere kinakusaako yamusaako ki sulira Qur'an kwebyo gattako hadisi n'ekigambo ky'omumanyi omu nze nkute hadithi kyeno hadithi emanyiddwa nnyo ntegeeza hadithi ya Maadh ngombaka amusindika Yaman yamusindika amulumiriza yamuga nti innaka satati qauma ahli alkitabi gyolaga abantu ba kitabo hadithi ebigirimu bingi kyamukisa mulungi baseeka bonna bagimanyi bonna kubanga eri mu silibasi ya primary innaka satati qauma ahli alkitabi kati okusinza ku mulamwa gwe tuliko biri ebirala si byagala ekyo sentence gye njagalamu innaka tati qauma ahli alkitabi gyolaga bantu ba kitabo eyo ka sentence bw'ogyesibako ofuna ansa entuufu mu bwangu nti abantu ago gafu teri musiramu asoma Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an yetumala banne Qur'an yetumala ne musura gye bayita Ankabut Allah yatugamba nti awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Qur'an tebamala yaikabuza kufuna ansa wala lyatulumiza nti yetumala bannange nze namatira nze ndaba Qur'an yetumala wallahi yemala sinza kuwakanya Allah ng'alaba emala ate nga nze ndaba temala tuleko gyongerezaako Bebulaniya no nedda no emala antasomeka eri mu Lwarabu bireke babikase dawa yampaka dawa jive mugendo olime bikira amanyi Qur'ani bakole dawa wanza bisoma gwe eri Qur'ani ziya ne Bayibuli onzo kwate sura 2 mu naku lumu ani yabikutuma ebyo tobisobola Qur'ani gireko batogisobola gubagamba dawa yampaka gakulimaga kutubuli ekitufu nti oli mukunoonya ssente mbwokola dawa eddiini yaffe teriko guidance ku nsonga ya dawa zino ayo ziteekawa kadhalika arsalnaka fi umma qad khalat min qabliha litatluwa alayhim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman daba Allah byamaliza aya eno yamugamba litatluwa alayhim alladhi awhayna ilayk obasomeranga Qur'an wahum yakfuruna birrahman wadenga wakafiri nga Allah emujulizi nyine bigudde matuga ng'olwaleero ng'omusiramu ngamba nti babasomeseza nti dawa bwoba ogikola mu basiramu basomera Qur'an bwoba basomera bakatuliki basomera Bayibuli ne mugamba wallahi mugambe seeka kifu abadde shekhe tusoma ne ku university eyo ne mugamba gwenda labe aya zino muwade ayezi gwenda labe bayina ne suratul Ra'd aya 13 Qur'ani yakola da'wa ate kati aya ziri genda mutafasiri olabenga kyezitegeeza leta yo tafasiri eraga nti qul fa'tu bitawra Allah yalategeeza Bayibuli nze nkuwa miliyoni ya sente
onogijjawa Allah jajimpa guleta tafsiri ngiraga nti Allah tugamba nti ud'u ila sabili rabbika bil hikma yategeza Bebrania nkuwe milioni ya senti niyo kumanya tikukoma sina mayinzo gireta akansaleko nja ku emitwalo 10 kwana oja kubonyambye nti kul fa'tu bitawra kul fa'tu bil baybuli talabano mutafsiri eno kul fa'tu bil baybuli Ibn Kathir yagamba kul fa'tu bil baybuli udu ila sabili rabbika bil hikma udu ila sabilika bil baybuli tafsiri kieno tafsiri Saadi 10 njazifuna au sitatuzifune kakasa abasiramu iranja kuyita nti musiramu yalese ssebo tunonye komirye nenga anajijja wallahi nibona kamu nyanja tojeta abantu hadithi ya Maadhi wajiga muki gambye jensembyayo nkuwa ekigambo ky'omumanyi nze nkujjeko ebigere goma yolinyonyola Allah bwogalemerako Sheikh gundi yatugamba nkimanyi mulina abawagizi bangi naye tebalina bwino nze nkuwa Quran ahadith ombaka yagamba Maadhi nti gyolaga innaka mazima gwe satati qauma ahli alkitabi gyolaga bantu ba bitabo teyali bayibuli naye katugeze nga mugajolaga bantu ba bayibuli bantu abakolinso kakati by then waliwo basahaba bali bakasiramuka nga bakugu nnyo mu Bebrania obukugu babujjawa eri nga tebanna siramuka ngani nga Abdullah ibn Salam singa gantu gano gali gakola ombaka yalise Abdullah ibn Salam namugamba werekerako Maadhi dwaki anti Maadhi yali munna Qur'an singa gali gakola yamugamba genda ne Maadhi kubanga je balaga abantu ba Bebrania Maadhi bwana wasomera mu Qur'an nga tabimatira nga gotankula wali bakolinso 18 ngo balaga okutayirira ombaka teyagakolako teri sahabiyu nogu yakola ku gantu ago teri tabi'i nogu yakola ku gantu ago gavawa kutetenkanya kwa bannabida ekigambo ky'omumanyi mukitumale nakirese nga ntandika ddala sayalo nesikivunula mbadde simenti wanabeerawo ekibuuzo bwe kiti ani ono Ibn Mas'ud bwobanga onoonya mazima amala lwaki sahabiyu gwe gamba simanyi wa bulijjo wabula Ibn Mas'ud dumu yatugamba nti ra'aytuni sadisi sitti okumanya si wa bulijjo yatugamba nze nalabwako nga ndi wa 6 ku 6 yali ategeeza ki time yaliwooko nga mu nsi yonna nga mulimu abasiraamu 6 mu nsi okuva mashiriki mpaka magharibi sima okitegeera kati babano bali 6 nga wobalabwa oti nga Ibn Mas'ud tabulamu kyekyo olabawo mumanyi munene lwaki obusiraamu yabusoma ku mbaka direct nga bwakaka bukyali fresh aya zonna ezo yagala okuleeta Ibn Mas'ud yali azimanyi yali hafiz Ibn Mas'ud من أراد أن يقرأ القرآن عضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبدي أو كما مسيكا قال أنت ابن مسعود يلي حافظ ككنسا نسمى القرآن سبحان الله قال ني سلوان إذا يقول كليتا ابن مسعود يلي أزمني أني قوين سمو دلسة نفسه كونجيري ngamba Ibn Mas'ud eromba karumya mogereke ebigambo bino yatugamba nti iza haddathakum Ibn Mas'ud fasaddiqu Ibn Mas'ud bwabanga ka masala gasomeseza mukonanga mbukonyi nze sobola muwakanya yasomesa atya ku da'wa y'enjiri ani gwe ngamba Ibn Mas'ud era gwe ngamba dumu yakubisa omusiraamu emiggo jitya kakati Ibn Mas'ud alina masala geri yasomesa omusaze na wakana Ibn Mas'ud nga musomesa amugakiriwe kiti
masala ne gawanvuwa ng'omusaaza agamba kiri bwe kiti nga Ibn Mas'ud agamba simukitegeera masala ne gawanvuwa byagwa ku munene ani Umaru yabaga amwetaaga bamuleeta talinnya ani omusaaza abadde abisanane olwatuuka mu ofiisi y'omunene yamuga lie down garamira yamusomesa akuba nga mbuuza nti ataruddu ala bin Mas'udi bangambi wabisanyeeko ne Ibn Mas'udi oyinza okubisana ne Ibn Mas'udi masala gojja kuwulira bano bali coding jebina sire je kuwulira babisana balo babisana ne Hassan Kaluma Umaru yakuba omusiraamu emiggo lwakubisana ne teweetantalanga okubisana ne Ibn Mas'udi yasomesa ate ku da'wa y'enjiri limu yali awo munene ani oyo niwamuleetera agantu ago ga Bebulaniya oli agaleeta agawaana ng'omusiraamu bwanagalaba nalaba akalayini akalagira okutayirira n'abuguma agenda okulaba alamu akalayini mu Bayibuli akalagira okufuna wuzu bano musajja yajja abugumye bajja bangi bamuleetedde agantu ago ne bamusomeramu kaawo Allah omunene yagamba nti ya jariya hati fista waskubi fihima jariya ndetera akataasa onteremuna ku mazzi agenda kukola ki nagukwata nagunyikamu oluvannyuma nagoberezako ebigambo bino Ibn Mas'ud yatugamba radiyallahu anhu lwaki aganye ogasoma lwaki agaweze n'aganyika mu kataasa kalimu amazzi yatugamba nti inna hadhihi alquluba awiya gino emitima gyaffe giringa containers kubirako mu dakika 4 insha Allah nsomesa wano bambi emitima gyaffe giringa containers fashghiluha bilquran mupakirenga mu Qur'an muki mu mitima gya mu mutima kiwungo kya bei opakiranga mu Qur'an nze bwenkola era kyenkwagaliza ono muadhi mujulizi tena kujja onompulizaamu uko bwefunamu akadde nga mpakirayo mpakiramu eki Bebulaniya mu mutima ogwange mpakirayo bikola by'abatume sima ebalo ya palisuuti nga wandikira semayo nyakanyanyo nze bannange twabaki inna hadhihi alquluba awiya gino emitima giringa containers fashghiluha bilquran mupakirenga mu Qur'an wala tushghiluha bighairi neva kupakiramu Bebulaniya wadde nyimba simadole y'omwana mukyalawo musindikire kundi ako ka video ka audio kisoboka okuba nga beera asimulawo ennyumba mu ngeri y'okwebeesabeesa nti aliwo yekka abaana bagenze ku ssomero asimula ennyumba bw'ayimba simadole y'omwana nyanyanyanya nedda omutima gwopaka yali badde asimula ennyumba bw'asoma idha jaa nasrullahi walfath nga bakola omurajaa gwe inali mu kwoza ngoye agolola ngoye naye nga simanyi kitegeera nga omutima apakiramu سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته